Zinatera okukola ssaawa 5 ez'amakya olwaleero abakungu okuva mu kitongole kya KCCA kosa gavumenti ne bannabyabufuzi ne batandika okweyiwa ku kitebe kya KCCA awabadde omukolo ogw'okulayiza ssenkulu wa KCCA omuggya pulezidenti we yalonda gye buvuddeko. Omukolo gw'okulayiza Sharifa Buzeki gukoleddwa akulira abakozi aba gavumenti Luce Nakyobe era nga beetabiddwako baminisita ba Kampala okubadde Minsa Kabanda, Kyofa Togabye, Lord Mayor n'abakulembeze abalala mu kitongole kya KCCA. Swear that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda. Buzeki olumaze okulayira n'awera nga bw'agenda okukola ebingi ennyo okukyusa ekibuga Kampala era ng'emirimu gye agenda gitandikira ku lutalo olw'okulwanyisa kasasiro. Fast-tracking acquiring land for disposal of the waste generated in the city. But in addition, we will fight that battle and acquire the land. But in addition, I encourage us to use innovative methods of managing this waste. There is no modern city which has depended on dumping waste alone, which has managed waste properly. With this, I want omulimu omulala Buzeki gwe yeeyamye gwe gw'okutereeza entambula mu kibuga Kampala gy'alaze nti bangi ababadde bakulembera ekitongole kya KCCA baagiragajjalira ng'agamba nti kyekiseera bannakampala beeyagalire mu kibuga kyabwe. We also thought about improving traffic flow by ensuring that we digitalize public transport, we optimize studies to inform improvements in the traffic flow. Luce Nakyobe kw'ossa Yunusu Kakande ono nga ye muwandiisi ow'enjawulo mu maka g'obwa pulezidenti asabye ssenkulu wa KCCA omuggya alayiziddwa okolaganira awamu n'abakulembeze abalala okutumbula omutindo gwa Kampala. As we welcome the new leadership, it is important to acknowledge the recent challenges that have shaped this moment. The tragic landslide in Kitezi, which led to the unfortunate loss of lives, served as a sobering reminder of the consequences of negligence in public service. This incident, among others, underscores the critical need for robust leadership, accountability, and proactive planning at all levels of KCCA. Another issue I want to end with is the staff. You have to motivate the staff, but how are you going to motivate them? Remove the issue of contracts. Some of these contracts. Others, by the time of payment, there were 4 contracts, 6 contracts. Then, how can you manage staff for contracts of 4 months? All these people must be submitted to our contracts, public solution, organization. The good thing around that we have human resource background, so the issue of resource in this organization will not be a problem for you. You know what to do already. Minisita wa Kampala Minsa Kabanda ye bano abasabye okukolera awamu bwe baba baagala okutwala ekibuga mu maaso. Ye Lord Mayor wa Kampala asese busesero ebibadde bigenda mu maaso ng'agamba nti Buzeki ateekeddwa
okutta ku bigere bwana batayagala kugwa mu butego obwagwibwamu badidde mu bigere. There is no chain of command in this system. There are so many power centers. So many power centers. Most of them operating in silos. And this breeds a lot of confusion, discoordination, overlap, and paralysis. In other words, I welcome you, Madam Sharifa, to the dysfunctional institution called KCCA. It is dysfunction. KCCA, as provided for in the Act, is dysfunction. Personally, here, in my own understanding, and from my own world, I am here to welcome the head of public service and accounting officer. Bannabyabufuzi n'abakulembeze abalala beetabye ku mukolo guno nabo bawadde ensonga zaabwe. Abakulembeze abajja ze bateekeddwa okussaako essira okutwala ekibuga mu maaso. Ekibuga kino okutambula bw'obanga omuntu yenna bamuleese okubeera iddi nga tagenda kukwata ku nsonga ez'obukwituka mu kibuga, ekibuga tekirina we kigenda kukyuka. Ensonga esinga obukulu ya devolution of funds. Ekizibu ekiri Nakawaalo ne kiruma ow'Erubavu, ekiri e Kawempe ne kikwata ku Makindye, ekyo kye kisaze bano bonna ne bwe banaasala amagezi ne bwe banaagenda mu Amerika ne bajjayo idi ne bamuleeta abeere wano, talina kyagenda kukola ku kibuga okuggyako nga bakoze ekyetaagisa. Kinajjukirwa nti Pulezidenti Museveni yagoba eyali Ssenkulu wa KCCA Dorothy Kisaka n'omumyuka we oluvannyuma lwa kasasiro okuyiikira abantu b'ekiteezi, abantu abasoba 30 ne bafa era nga baggulwako n'emisango egyabasuza eruzira.